Kirigita Baganda Bange oye tuli Mengo Kabaka birthday run emisinde gy'okudduka egy'amazaalibwa ga baffe Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri janga 16 omwezi ogwokuna omwaka 2023 tugenda kusimbula wali mu Bulange mu Lubiri Emmengo okwetabamu ogula kajozi ka mitwalo 2 gyokka awangaale Ssaabasajja Kabaka wa Buganda nga oyina tulina okulwanyisa Mukenenya omugoba mu ggwanga Uganda. Wano nno we wali ensonga Obuganda si busanyufu oluvannyuma lwa Katikkiro Charles Peter Mayiga okuvaayo n'alangira emisinde gino mbu gigenda kulwanyisa siriimu ng'ate Kabaka akyali mulwadde. Abaganda bagamba lwaki tegirwanyisa bulwadde bwa Kabaka? Lwaki tetukuŋŋaanya ssente zino kujjanjaba Kabaka? Twandigambye run for Kabaka bujjanjabi. Tutudduke emisinde gino ku lw'okujjanjaba obulamu bwa Kabaka addemu atereere. Obuganda kye bugamba. Waliwo nno Abaganda batandise okulwana entalo nga bagamba tekigenda kusoboka era emisinde gino tegigenda kubaawo. Tewali kudduka misinde gya Kabaka nga Kabaka mulwadde. Bano bali mu kulyamu nsimbi bo bakolamu zaabwe z'amangu bakole ebyabwe ng'obulamu bwa Kabaka buggwawo. Kabaka ali eri bo bali eno babba bafulumya ebisawo by'ensimbi mu Bwakabaka bakozesa erinnya lya Kabaka oddiryamu ensimbi nga Kabaka talina waafuniramu. Kati nno Abaganda si basanyufu bakyomedde Katikkiro Mayiga nti lwaki ategeka emisinde nga Kabaka mulwadde, lwaki akola ebintu eby'obufere, ali mu kulimbalimba Abaganda nti Kabaka agenda kubaawo mu misinde ng'ate Kabaka ali ku kitanda, nti lwaki akola ebintu eby'ekifere, lwaki akola ebintu eby'okulimba, lwaki atambuza Obuganda mu nfe mu kufera ng'ate Kabaka si mulamu era Buganda taliiyo, ali mu ddwaliro ajjanjabwa. Ye lwaki gino emisinde tagamba nti Kabaka run, Kabaka birthday run nti tudduka okujjanjaba okuwonya obulamu bwa beene? Lwaki tagikola bw'atyo n'asigala ng'akola ebya siriimu? Ate nga si ensonga enkulu. Abaganda nno bagamba tebagenda gyetabamu kubanga Katikkiro Charles Peter Mayiga tasobola kuvaayo n'aluŋŋamya oba n'atangaaza Obuganda ku bulamu bwa Kabaka mbu emisinde kuno agenda gyeddukira nga bwe yeerabidde omupiira gw'amasaza n'emisinde agenda gyeddukira. Tekyandibadde kirungi kutambuza nsonga bwe zityo kujeemesa abantu. Naye n'abakulembeze baffe abatukulembera mwekube mu mitima mumanye obulumi bw'abantu we bali nti buli olwera nga tewaliiwo njogerezeganya mpuliziganya n'abantu b'okulembera oba tolina by'okola oba omala budde oba oli ku bibyo. Katikkiro Charles Peter Mayiga vaamu olukungukungu, vaamu olutiibwatiibwa kuba toli mulangira, oli mukopi munnaffe. Vaayo oyogere ekituufu ekigenda mu maaso mu Bwakabaka Abaganda baweweere emitima era bamanye ki ekyokukola. Naye ogenda kuswala ku misinde wano nga bw'aswadde ku mipiira gy'amasaza. Kiruma okubanga ekitiibwa kya Buganda kiggwawo buli olukeera naye ng'abakimalawo ate be baliwo abayita abakulembeze abakulembera Obuganda. Kituluma mmwe okulabika nga abataagala Buganda, okulabika nga mmwe abeeyagaliza ebyokufuna ensimbi okulya mu Buganda nga Kabaka waffe abonaabona. Kabaka kye kitiibwa kya Buganda, bwemukiddamu ne mukizannyirako mutuswaza. Abantu bangi bavuddeyo okuvvoola Obwakabaka, temubafaako, mubaleka bongere mu maaso n'okuvuma n'okuvvoola. Mwogerako byogere ne mubaleka ne bayinaayina. Kituluma naye lwammwe abakulembeze abulwa communication okutangira ebyo okubaawo. Ko bwe walabanga ensonga mu Bwakabaka abantu beesooke boogere ku ekyo ky'oyogedde okusinga bo creatinga stories ezaabwe nekimaliza nga kivvodde Obwakabaka. Kabaka waffe tukusabira yonna gy'oli Omukama akunyige owone okomewo olamula Obuganda. Naye ekiri eno bali mu tufera, bali mu tubba wootali, bali mu kusaanyaawo nsi yo wootali.
tumanyi Mukama agenda kukuuma akomyewo mirembe osobole okulamula obwakabaka bwo kuba tukyakwetaaga. Gwe maanyi gaffe, gwe mukwano gwaffe, gwe byonna mu byonna. Tusaba Mukama akunyige okomewo ate otuluŋŋamye ffe abazaana bo n'abasajja bo. Mukama Katonda wangaaza kabaka wange.